Neebaza Katonda kubanga nange mpeereddwa omukisa guno okwogerako gye muli mu kiseera kino. Munansonyiwa nno enkuba ewaffe efudde emba okufa obufi era mpitirivu nnyo, naye Mukama ajja kutusaasira. Amiina. Neebaza ekibiina kino olw'okuwaayo akadde kano okusinza Katonda kubanga emirimu n'ebitusumbuwa ennaku zino bingi nnyo, naye neebaza Katonda kubanga mwateekateeka bwe muti, era neebaza nnyo abateekawo ekirowoozo kino eky'okusinzanga ku Wednesday okuzzibwamu amafuta wakati mu wiiki. Amannya nga bwe bannyanjudde, nze Nammanda Kasalina Omulimiranyonyi era Munnabussi, nzaalibwa mu Busiro South constituency. Ng'era bwe bannyanjudde bwentyo bwe ndi. Neebaza olw'enteekateeka eno nange okuweebwa omukisa okwogerako eri ekibiina ekinene bwe kiti. Nsaba Mukama atuwe omukisa nga tuwuliriza era nga tugenda mu maaso n'okuyiga oboolyawo n'okulowooza ku kigambo kye. Nsaba twewombeeke olw'okusaba. Katonda Kitaffe ajjudde ekisa awamu n'okusaasira mu linnya ly'omwana we Yesu, ssebo ogulumizibwe owe ekitiibwa era otenderezebwe ennaku zonna kubanga osaanidde Mukama. Nkwebaza olw'omukisa guno ogumpeereddwa eri ekibiina kino okwogera ku kigambo kyo n'okuziŋŋanamu amaanyi mu ngeri ey'enjawulo, Ayi Mukama. Tusaba Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe mu kuyiga kuno era jjawe enteekateeka z'omulabe Sitaani zonna z'akoze n'enkweze olw'okututaataaganya mu birowoozo ne mu ngeri endala zonna. Ogulumizibwe Kitaffe obw'ekitiibwa, naffe tuweebwe omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ng'era bwe nnyanjuddwa mpeereza ku Prime Radio weewaawo ne ku Hope Channel Uganda. Nsaba Mukama atuwe omukisa mu buweereza bwonna. Buli wofuna akaaganya konna ak'okuweereza Katonda, nsaba okakozesenga nga nange omukisa bwe gumpeereddwa. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe ogugamba nti byonna nga biwedde naye ggwe gwani? Kugamba nti byonna nga biwedde naye ggwe gwani? Awo olwatuuka Owooluganda ng'otulabira. Nange olwo olunaku lumu nga tuweebwa omukisa aba Fans Club ba Prime Radio nga batuwa omukisa nga bateekawo empaka kale ez'okusamba omupiira nabo Fans Club Prime Radio ekatikamu nga tennafuuka bulabirizi. Kakati nga tugenda naye nze olw'okuba nti siri mulungi nnyo mu kubaka mu kusamba omupiira, siri mulungi nnyo mu ebyo oba mu kudduka kuba emizannyo gyaliwo egy'enjawulo mingi. Kati n'abakulu bannange bempeereza nabo ku Prime Radio tebantekako nnyo birowoozo kugaa nti Nammanda tumulese nga mu birala bwe batera okuntekako ebirowoozo olw'okuba ndowooza mu by'emizannyo siri mulungi nnyo. Kati ne bandeka. Bwe bandeka nange nabagoberera luvannyuma ne nzija. Nasanga emizannyo egisinga gigenda giggwa. Bali batutegekedde ekyemisana olw'okuba nti tetwali waka mu maka, twali ku kisaawe era n'ebyokulya bwe baabitutegekera. Kati natuuka ekyemisana mu ntabwe ekyemisana ne tulya emmere era twaliira mu lusukusuku. Njukira waliwo akasukusuku awo we twaliira ebinyirikisi bye baakola kumpi nga amazzi ag'okunaaba. Ne tumala okulya. Kati mu kisaawe bali batindiddewo olw'okuba nti Prime yali ezze gye bali batindiddewo ekitindiro awo
nga bwe kuli aboogezi ab'amaanyi abalina okwogerera mu bifo awo. Kakati mukama waffe mwami Nkayivu ng'atuyita, bannaaye baweereza bannange mujje tweyanjule. Nali nga sitera kwagala nnyo kweyanjula mu bantu kubanga olunaku olumu omwami omu yaŋŋamba nti, gwe Nammanda kwanze nze gw'oweereza olulimi Oluganda kwanze nti ye gw'omulugwala gw'otusomesa Oluganda. Ekintu ekyo ne kimpisa bubi era okuva olwo ne ŋŋamba kikafuuwe nze okudda ku gituuti nti neeyanjula nti yenze bwe gubanga bwe gutyo abantu kye bansuubiramu si kye bandabamu. Kwanze ye kale newankubadde bwe gutyo naye tebifaanana abifuna kubanga omwavu kyafuna kye yeetuuma. Bw'aba ng'asuubula byennyanja agamba nze byennyanja. Nange bwe ntyo Mukama bwe yantonda yomba sifaanana oba oli awo kye nsomesa. Kaakati ne ŋŋamba ku katuuti kano leero sijja kukagendako nkooye okusungibwa. Nga beeyanjula kati oluvannyuma ennyo nga bababuuza mulina gwe mutalabye nga bagamba ye tulina. Kakati ani waliwo ne bannange kale abalala abatajja naye nga n'okweyanjula bagamba Nammanda. Nze nedda ne bwe munaaba mu njoya nnyo sijja kujja. Kati ne neekwekera ddala ne neekweka saalinnyayo. Kati ndi awo Bubya Umaro oba mwalinga mumuwulira ku Prime Radio ng'ajja nnonda. Ng'angamba Nammanda waliwo wano omukadde ayagala okukulaba. Nze bannaaye nga neekwesa obwedda n'angamba bambya neegayiridde. N'angamba njagala kulaba Nammanda. N'angamba kamuleete. N'angamba owaayi kati ndi awo omukadde nga bamuleeta. Omukadde bamuleeta nga ntunuulira wati. N'angamba gwe Nammanda. Kwanze ye nnyabo nze Nammanda. Ye gwe yennyini mwana wange kwanze ye nze nnyabo. N'angamba kenkulabyeko kati ne bwenfa. Namugamba wandi maama omukyala ali n'emyaka nga 67 awo 68 oba 7 awo bw'atyo. N'angamba mwana wange kenkulabyeko kati ne bwenfa. Nze yi maama ng'oyogedde ekigambo ekinene ennyo bwekityo. N'angamba mwana wange bulijjo njagala okukulabako nga mu bantu be nnayagala okulaba mu nsi muno nga sinnafa yali ggwe. N'angamba Mukama. Ne mpulira ng'ebiyengeyenge binzijja n'angamba maama ekigambo ky'oyogedde kinene nnyo. N'angamba kyekyo kye kiri ku mutima gwange kyekyo. Ne mpulira bubi. Omukyala yali azze n'omukeeka n'agumpa guno ogwa kyaki era ne kati nkyagulina newankubadde ebbanga liyiseeko n'ampa n'emigonjo emyoki. Byalinga ennaku navaawo nga ndi mugagga. Amiina. Kaakati ntuuka eka ku katandaalo kange ekiro ne ŋŋamba Mukama, omanyi obwongo bwange butera nnyo okuddamu ne bujjukira ebibaddewo nze bwe tuba event nga waliwo event yonna. Mukama mpa omukisa n'enziramu ne ŋŋamba yi wano oba naweebuuze oba wano nayogedde bubi oba buddamu. Kakati ntuuka ewaka ku katandaalo kange nga ŋŋamba yi naye Mukama nze ani omukazi gw'agamba mbu kati ne bwandabako ne bwenfa nze ani ne nepimapimamu Nammanda n'obwannammanda bwange nga nga ndaba sigwana nga ndi nzekka ku kitanda kyange nga omukazi n'agamba nti ne bwandabako ne bwafa nze ani nnimuka ki nga ndaba sirina kyendi. Abaagalwa kyenva mbatwala mu Baggalatiya 6. Nsaba tusomeyo Baggalatiya 6 essula ya 4. Baggalatiya essula ya 4 olunyiriri lwa 6. Kanneesomere kuba ssuubira waanansomera ku ssaawa eno ndaba n'obudde bweyira. Agamba nti naye buli muntu akemenga omulimu gwe ye ku bubwe
alyoke abeere n'okwenyumiriza ku bubwe yekka so si ku bwa mulala kubanga buli muntu alyetikka omutwalo gwe ye. Nsomye ennyiriri 2 olwokuna n'olwokutaano. Awaagalwa kye njagala okuggyayo, tubeera mu nsi muno buli omu waali. Waliwo taata, waliwo ayitibwa mu maka taata, waliwo ayitibwa maama, waliwo maneja ku mulimu. Leero mwe bannaffe abali e Bulaaya bwe mujjako e Uganda tulaba tugamba bannange tubalaba ng'oba abaki, tubalaba nga muli bantu banjawulo. Naye bwe weefumiitiriza n'oddako ng'ovudde mu byonna nga biwedde eby'olusuutirizo ebyaki byonna nga okkakkanye oli wekka. Gwani? Kubanga omuntu yenna alina ebintu alina akasengeke. Omuntu yenna katasobola kugula, kaabe mukyala wo, kaabe mwana wo, kaabe balo bwe musuze ku kiti bwe mugenda okwebaka ku kitanda ekimu ku ssaawa eno. Waliwo akantu ke weerekedde ng'akaako tewaliwo asobola kukakebera. Olaba ne Katonda yennyini tasobola wadde okukanyeenyako okuggyako ng'omugambye nti yingira nkulage bino n'alyoka asenda buli kimu. Naye byonna nga biwedde awaka nga oli w'amaanyi nnyo, ku mulimu nga bakusinza businza nga Katonda, buli wamu nga mu bitiibwa byonna ensi byesobola okukutimbako. Byonna nga biwedde ng'oli wekka gwe gwani? Omuntu omutuufu n'amanda omutuufu ow'omunda y'ani? Kyenva ngamba buli omu yeekebere mu mutima gwe kubanga tewali wagenda kubaawo ku lwa mulala nti gundi antunuulidde kubanga tulabagana wano mu nsi ne tusanyuka. Mbeera mu kibuga eyo, abaagalwa nkolerako ne mu kibuga baatuggadde amaduuka baagaggadde era tusiiba waka nayo ka bizinensi kange eyo mu kibuga. Naye tugenda ne tubeera awo nga bakasitoma babuze, ne tubeera mu lwali awo lwali genda okulaba nga buzibidde ddala ng'olaba tewaliwo n'omu oba oli awo afunye jjamba lyonna lyateeka mu nsawo. Naye bwe kutuuka akawungeezi, olunaku ne lubeera olwannamwabuukira ng'omuyiggo ogutatoozezza, buli omu n'adda ewuwe. Naye mu kaseera ako ak'okunyuka nga buli omu adda ewuwe, y'amanya kye bagenda omutikkula ewaka, naye nga bano babadde bakuba olwali Aseno yasambye, gundi yasambye, ne boogera ku kino, eddiini taliyo. Kuba boogera ku bintu eby'enjawulo, Katonda taliyo ki? Oli n'abeera w'amaanyi nnyo mu kuwakana wano, naye butuuka akawungeezi buli omu ng'adda ewuwe kuba y'amanya ng'oba tokoze wadde 10, bw'oba odda ewaka bizibu byo bikwata ku ggwe na famire yo oba obatwalidde ki oba ki, naye nga byonna biwedde. Olwo ensi etandika otukenenula, buli omu n'adda ewuwe, naye buli omu bw'adda ewuwo gwe gwani? Byonna nga biwedde, olwali tulukubye, kaakano gwe gwani odda ewakaawo? Kyenva nsaba abaagalwa, Mukama waffe abayigiriza baali bajja, abayigiriza baali 7 ne bagenda nga bakengenuka okutuuka we baatuuka ku 12. Naye 7 eno yajja n'esooka n'esanyuka, Mukama waffe gye tubadde tugobye dayimooni era emizimu gituwulidde. Yesu n'abagamba mu kitabo kya Lukka, nsaba tusomeyo mu Lukka 10 olunyiriri olwabiri. Yesu n'abagamba nti ekyo kye mukoze kyamaanyi, naye oba oli awo tekyalibadde kyamaanyi nnyo. Lukka 10 olunyiriri olwabiri yabagamba nti naye ekyo temukisanyukira kubanga baddayimooni babawulira, naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Ebirala ndaba bannabyabufuzi nga bakola ebyamaanyi, naye ekiseera kituuka nga yeeyambudde. Musumba Kajoba yatera okukozesa ekigambo ekigamba nti singa bwe baba balonda omwami wo ku bwerosi oba ku bwerosi oba bamuwadde ekya MP, ne mukyala agamba naye gwe bawadde singa babadde bamutegedde nti yono
ng'olabye ddala mwami we tasaanidde naye nga mu bantu bw'amaanyi alaga amaanyi nti nze nja kusobola naye nga ne mukyala we akuwerekerako ku lale ng'okuba onoonya akalulu mu butuufu naye agamba nzenga abantu banabadde bamanyi mwami wange kyali tebaali muwadde kalulu kaabwe kubanga amumanyiko ebitonotono naye ate bwe muntu bannaffe mukazi we bw'aba akumanyiko ebitonotono babalo Katonda akumanyi kyenkana wange oli wekka buli muntu agenda kwetikka omutwalo gwe ye bannaffe mbagamba mmwe abali e Bulaaya mutusanyusa nga muzze tubalaba ntugaba naye bulungi azze era ebiseera ebimu bennakalabako bagaziwa bwe bagendako mu byalo beka Katonda b'oku nsi naye bwe mumala okuddayo munansonyiwa bwe mumala okuddayo eyo gye mukolera emirimu gyammwe oba mikyafu oba miki gwani wano tukusuuta ne tukulaba ng'ow'amaanyi naye gwani Katonda waffe akulaba atya akulabira mu ngeri ki akulaba nga gwani kyenva nsaba abaagalwa nga tukola byonna Pawulo agamba nti bye nalowooza okuba mu Bafiripi ndowooza katusomeyo saagala nnyo okubazunza ne saagala babuulizi bazunza bantu nga ate tusome mu gundi tusome bugundi naye tusomeko mu Bafiripi essula ya 3 olunyiriri olw'omusanvu Bafiripi 3 olunyiriri olw'omusanvu lugamba nti naye byonna ebyalinga amagoba gye ndi ebyo nabirowooza nga kufiirwa olwa Kristo. Pawulo yali musajja w'amaanyi nga w'amaanyi era ng'ensi omuntu alinaanyeeko Gamalyeri mu biseera ebyo wayabanga w'amaanyi naye Pawulo bwe yalowooza byonna kuba baatugamba kitaawe yali w'amaanyi n'amutwala mu masomero ag'amaanyi era n'alinaanako Gamalyeri okumala emyezi 3 nga w'amaanyi naye oluvannyuma lwa byonna bwe yategeera Kristo Pawulo yakkakkana mu nzikakkana gye neegomba oba oli awo gyesinga nakutuukako ng'ategedde Kristo y'ani nakkakkana n'agamba byonna bye nalowooza okuba eby'amaanyi byonna n'abireka olw'okukkiriza Kristo. Kati ffe omulama guli nti byonna nga biwedde naye ggwe gwani munnaffe gwani amakooti abakyala abamu babeera nga abaami babamye ssente bagamba nti balaba makooti tuyinza kulaba nga tulaba makooti naye nga munda musege mwerere munnaffe gwani byonna biwedde naye ggwe gwani kyenva nsaba abaagalwa nga buli muntu yeekebera yekka weekebera wekka tokebera mulala kubanga olumu tumanyi okusunga bannaffe gundi oyo naye tomanyi nkolaganaye na Katonda nze kitange yafa omwaka oguwedde naye kitange ng'ayinza okusobera nabuga taata tugende mu kkanisa nakugamba nze nasoma obwedda yafa mu Kristaayo naye nga taata anyiiza oyinza omugamba ekigambo n'akuddamu mu ngeri n'omugaa taata mmwe mwatulaga ekkanisa kaakati ate bwe mweyisa bwe muti nga kkanisa mugikyawa naye mwanange kitange yali agenda okufa yakyusa byonna n'akyuka era nkakasa nga nsuubira okulw'ekisa kya Katonda kitange nja kumulaba mukama waffe nga bw'ali omulamu nja kumulaba nga abaagalwa tuli mu nsi byonna tubikole naye bw'odda mu Katonda wekka ne weekebera ddala oli wankizo mu maaso ga Katonda kuba wano tukulaba amaanyi go tukusuusuuta naye ggwe gwani omukazi yanzija enviiri ku mutwe nakati ekintu ekyo nkyakirowoozaako bwe yaŋŋamba bwandabako ne bwenfa kakati nze kasalina era naye ebya Katonda bizibu nze kasalina n'obwakasalina bwange oli n'abeeri n'agamba bwenkulako kati ne bwenva nze nakati neekebera ndaba nga siwera naye ggwe gwani abaagalwa mumpadde akaseera kati ninze nga natandise kulejja buziba ne bukya naye eddakiika zino ndaba zimpeddeko mwampadde eddakiika 3 saagala nnyo kubakooya naye nga neebaza kubanga
mwateekawo akaseera kano ak'okulowooza ku kigambo kya Katonda n'okuzinganamu amaanyi mu buweereza bwaffe ffe ne Katonda. Kansembyeyo akagero kamu bwe tuba tusuubira okulaba Mukama waffe nga tumusuubira okujja mu ngeri endala yonna. Omukyala omu mbu baali ba mukwano nnyo mbu ne Yesu mbu nga banyumya bali baali baagalana. Kaakati omukyala n'agamba Yesu, njagala kukulabako, njagala nkulabeko maaso n'amaaso, nkooye okukulabiranga mu birooto n'ebirala. Kati Yesu n'amugamba nti nja kujja kundaba, nja kujja ku Friday ssaawa 6 era bwe ziwera bwe ziti nja kuba ntuuse. Omukyala n'adda ewaka n'ategeka buli kimu, akatambaala n'akazza wano, buli kimu n'akizza wano, kino n'akizza wano. Naawe wammanyi bw'ona osisinkana mukwano gw'omutegekera. Omukyala bwe ziwera ssaawa 5 n'eddakiika 4 enkuba n'etonnya, yalimu ne kibuyaga. Enkuba bwe yatonnya n'agamba obukodyo bwa Yesu era atera ng'obbikola ebyo, atera okugira mu kibuyaga, kibuyaga n'akunta nga mungi nnyo. Kibuyaga bw'akunta ziba ziwera 6, omuntu n'ajja n'akonkona naye nga kibuyaga mungi. Kati olw'okuba nti omukyala amatu gaamuli ku mulyango yawulira mangu, newankubadde enkuba yali etonnya nnyo nga ne kibuyaga mungi, n'ajja n'aggulawo. Bw'aggulawo ne yeekanga n'azzaawo oluggi ate n'amala n'aluggulawo n'agamba kati eyali wabweru n'amugamba nnyabo mbadde nsaba empewo nnyingi kibuyaga antwala nnyabo kooyika omukazi wafaanana bwaki otandika okuyingira mu nnyumba yange toyingira. K'omusajja akasajja kaali kasajja nga kalinga akalalulalo kambadde ebintuntu byako tekafaananika, kali mu bigere kajonjobadde enkuba ekakubye kawunya kamaze ebbanga tekanaaba. Naye omukazi n'akagamba genda wali mu kayumba kakali wali oyongera. Omukazi ategese awantu wakabalaza akalongooseza, ate obusajja bujja buzunga. N'akasindika eyo n'addayo mu ddiiro lye n'atuula n'alinda Yesu we. Kati ne ziwera 6, 10, 20, 40. Yesu kalabikako. Kati kano akasajja bwe kaamala enkuba bwe yakyabambi ne kagenda. Ne ziwera nga Yesu talabise. Omukazi n'afa ennyiike era zigenda okutuuka 10 ng'ennyindo yenkata. Yawulira bubi. Kaakati ne buziba nga Yesu talabiseeko. Kaakati baddayo eri mu nfo yaabwe gye batera okusisinkananga omukazi mwenyiivu n'agamba nali simanyi nti ne Yesu muli naawe olimba. Naawe n'olimba nakulinze nekutegekera. N'amugamba nti nazze. N'amugamba wazze nga saakulabe nti nazze n'enkukonkona naye tewannyaniriza. Wangambye ngende eri mu kayumba kali era enkuba we yakedde ne ŋŋenda. Kati omukyala n'agamba ofaanana bw'otyo bw'otyo bw'ofaanana. Amugamba nti nze nazze sobola okugira mu ngeri yonna gye mmanjagadde naye nga nazze n'onsindika mu kayumba n'onteeka eyo era enkuba bwe yakedde ne ŋŋenda. Kati omukyala n'awulira bubi kubanga Yesu yazze. Yali adde asuubira oba omuntu ajjira mu kire oba aba ali awo mu ddiiro ne yeetondeka mu ddiiro n'atuula n'amulaba. Naye omukyala yali so disappointed okulaba nga Yesu yajjira mu nzinda bwe zityo. Ng'amaliriza bwe tuba mu buweereza buno mu ngeri yonna mw'ofunidde omwagaanya, tomanya ngeri ki Katonda gy'akuggyiramu mu kuweereza. Mu ngeri yonna twekaanya. Kati bwe tubeera eno ewaffe e Uganda kuzimba mutayimbwa simanyani kyemmanyi nammwe eyo
tubakaluubiriza. Manyi tusaba ennaku zino waavu Uganda bungi tusabiriza. Naye bw'oba ow'okuwaayo mu buweereza bwo ne mukyala wo tomugamba ng'omutima gwo gwagadde okuyamba Kasalina, gwe waayo, kubanga 10 ky'owaddeyo olw'omulimu gwa Katonda kye kigenda okulabika kyokka, kye kigenda okulabikako kyokka. Ne bw'oba oyambye nze mu ngeri emu oba endala ng'omutima gwo guyaayanye ne gunnyamba, oba oyambye kwaya, oba oyambye ekkanisa, kuba tubabinika ebintu bingi ne tubagamba olumu bambi ne mwekaanya. Naye omutima gwe guba guyaayanye okuwaayo. Akatono ako k'owaddeyo oli omulimu gwa Mukama ke kagenda okubalirwa. Byonna tubikole kuba birungi. Muzimbe, muweerere abaana, mukole byonna, naye ebigenda okwanjulwa tebagenda gamba nti Ssekisaka yazimba goloofa mu Kampala era abaddengako amaduuka 140, n'olwekyo ebyo tebigenda kulabwa. Ekigenda okulaba mu bwakabaka bwa Katonda nga bwe tusemberera enkomerero y'ensi bwe mulimu ogwateekebwa ku kigambo kya Katonda kyonna, oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Kyenva mbasaba abaagalwa nga mmaliriza, dakiika zange ziweddeyo, bwe tuba twewaayo mu kuweereza omulimu gwa Mukama tuweereze nga tetwekaanya. Mwebale nnyo kubanga mmwe mbawulira mukola mwebale nnyo. Mwebalire ddala era ntuusa okwebaza kwange gye muli nti okulafuubana kwammwe tekugenda kubafa bwereere. Naye nga nsaba Katonda waffe nga bw'ali omulamu, bwe tuba tuli mu mbeera ng'oli wekka, kubanga olunaku lwa jjo oba mubirabyeko, kuba olumu mubiraba tetunnaba na kubiraba. Olunaku lwa jjo ekimotoka ekitabula omusenyu kigwiridde emmotoka, oli abadde ayimiridde ku bitaala alinda bimute, ekimotoka gye kivudde ne kigwira emmotoka ye n'afa mu ngeri eteri, sigamba nti mu ngeri eteri ŋŋenderere n'afa, wabula ekimotoka kizze ne kiremerera, ndowooza omugoba waakyo n'akikuba ku mmotoka eno n'egituulira. Ndowooza mubirabyeko kuba obwedda biyitiŋŋana. Naye batugambye omuvubuka abadde yakajja emmotoka ye mu bondi, bannange, nga yakagijjayo eri ku luguudo, alaba obulamu obujja obulala, awo wasirikidde. Obulamu bw'ensi bwe butyo, naye kyonna kye tuweereza ku mulimu gwa Katonda ekyo kye kigenda okutubalirwa. Era bwe tuba tuweereze Mukama awatali kwekaanya. Situla mugugu gwo wekka, totunuulira mulala. Ogenda kusula ne mukyalawo oba n'omwami wo kati mugenda kwebaka. Naye bw'anajja agamba nti omu alitwalirwa omu alirekerwa, geraageranya obulamu bw'ogwo wekka, kuba waliwo akasenge ke nkugambye nti ne mukyalawo tasobola kasongako, kaabe Katonda yennyini tasobola kasongako okuggyako ng'omugambye nti yingira. Kakati abaagalwa byonna nga biwedde, tukulabye nga bw'oli ow'amaanyi mu nsi, naye ggwe gwani? Bwe bubadde obubaka bwaffe obwaleero. Mukama abawe omukisa nga tubulowoozaako. Mukama abawe omukisa abaagalwa. Amiina. Amiina.